kuyimba ndowooza. Okay. Eso tukusooka otuwa oluyimba olwo. Well, this one is for the man and woman, the young and the old. No competition, we say no confrontation between. Dance a vibe, dance a vibe. Dance a vibe, dance a vibe. Kanoke tukubye kabami n'abakyala. This one for the man and woman. Awo kubabiri obulamu bwe buvaawo. Oh, what a combination. Everybody is independent. What a man do, a woman can do. Everybody needs one another. That is how the Almighty planned. Every man in this world needs a woman. Oh, And every woman in this world needs a man. yeah, hey. Every man in this world needs a woman. And every woman in this world needs a man. That's right. Every man need a woman and woman need a man. That was the plan in the Eden Garden. Oba tolina mubezi oba kechichamu. Echo muliomu wachimanyisebo. Twagala kunyumirwa si bya kwerumya. Twagala kusumulula si kwesiba. Twagala bya kapolo si bya singolo. Bera famine man si sabuni mani. Omuntu akugamba tomalako nga tolina mubezi abeera kulimbye. Ebyo bye mulimbagana mbuze sifumba bye bikusibye ku luggya. Abo abaagala nammwe be mwegomba nabo bye bagumira bingi. Yasikimanya nti muno oyo yo muno okumwe tekuli malayika. If only you knew what you are missing. Seriously. You rush and find yourself a girl. Umuchala ya kufula na umwami. True that. Mukama na ye ya chiraba. Everybody is independent. What a man do, a woman can do. Everybody needs one another. That is how the Almighty planned. Every man in this world needs a woman. Kale, Robert Kyagulanyi Ssentamu, His Excellency Bobi Wine, akayimba kakapya, I think he has communicated in the best way he has ever communicated. He will communicate, he will keep on improving ku ngeri gya communicatingamu, but I think he will never communicate as he communicates in music. Birala nnyate. Ajja kwongera okuyiga, ajja kwongera bakiyita batya, because ne mu America president bamuwandikira speech, bamuteekateeka engeri gy'alina okwongeramu, bajja bimukolera byonna but he will never communicate nga bw'acommunicatinga mu kuyimba. And bwe mpuliriza oluyimba olwo lugenda kuddayo ku kintu kimu, tulina bye tugenda okukola mu bulamu, bye tugenda okwogera mu bulamu, naye entandikwa y'ebintu eri very important. Nga tuvudde ku bino bye tubaddeko ebibadde byogerwa emabega. Waliwo abaana abali wakati awo nga tebamanyi value ya bufumbo lwa nsonga gye baakulira tezaaliyo. Oba ontegeera, tugenda kubonaabona nnyo okukyusa abo abagenda the other direction nga tebaakula tebakimanyi bwe kifaanana bwe kikola ki bwe kirabika. Kakati we kirina okutandikira, gwe beera ne mukyalawo mwagale, laga abaana bo omugaso gwa maama ne taata ewaka. Bwe banaatambula ne bagenda ensi gyekyuse n'efuukuuka, bajja kuba bareflectinga ku kye baakula nga balaba ewaka. Kiyinza okubeera ekizibu okubakyusa okubaguza kino ekipya lwa nsonga nti kye baakula balaba kiyinza oba kyali ky'amaanyi nnyo. Ontegeera. So kakati olutalo lutandikira ku ggwe gye lwambutira lugenda lutuuka mu mateeka n'abazungu biki bye baagala, tuyinza oluwangulirayo singa tuba tutandikidde wano. That's why ebiseera ebisinga tulaba omuntu engeri gyeyisaamu mu society tuddayo at home. Buli kibuuzo kimanya kigamba ewaka yakula, like tuba twebuuza mu society ewaka waabwe kale mu home mami we ne taata we baaliyo, bazadde bakiraba batya? That is the biggest question. Ojjukira mu kiseera twali ne Shiba we bagamba nti Shiba simanyi omansuira abaana baffe n'agamba nti mubulirire abaana bammwe.
because of Shiba's character twamunyiigira naye Shiba kyayogerako kye kyali kisembayo okubeera ekituufu nga gwe tonnaddeeyo muzadde kutandika kweraliikira nti waki omansulira abaana bange gwe maama omwana wo mutaddemu values okutegeera omugaso gw'okwambala obulungi oba ntegeera nti kakati society tutandise okuva ku buvunaanyizibwa tulina okukola nga ffe ne tubutunuuliza gavumenti ya Museveni tekoze kino naye ng'ebimu kubanga gavumenti ya Museveni omulimu gwesobola okukola kwe kuleeta amateeka wano mu Uganda amateeka agafuga ababbi bwegali ne buli lunaku abantu babba naye ate omwana yakuzibwa nga amanyi nti tebalonda 10 mu nnyumba tajja kubba yakiyigira waka so yense ejja kubeerawo ne byetuguza naye gwe nga gwe omuntu kiki oguzizza omwana wo kale kakati Kyagulanyi agenda kubeerayo lunaku olwaleero era yagambye he's cutting his trip short just to calm down asobole okubeera nga attendinga concert ya King Saha olunaku olwaleero wenjogerera he's on his way nga afaananyemu Sami katomulabye eri emabigano nga tonna musembeze nga mufaananako ki katomulawalaize abewala eri ani bonna baddugavu kakati awo Nnyeko yagambidde nti mukama wange toba kuba nti wantu manange ku mirimu emitongole gyendi eno Africana yandiwuumye so tonight tuli ku hotel Africana kisooka olw'omuziki gwa King Saha olw'omuziki gwa King Saha I think deserving okuwagirwa deserving okuwagirwa n'okuzibwamu amaanyi mayinza mu Uganda nakuwa akajjanjako okukwata abafuni mutandika okubakuba abantu gye bujje mu maaso Katonda nga atuwoza obulamu tugenda kulekera okutendereza abafu naddala nga baaliwo nga balamu nga mutunuulira batunuulire so abantu give people their flowers kamulamu omuntu akizuleko nti banjagala naye omuntu n'abeera mu bulamu nga takirowoozangako nti ayagala n'afa nga tasobola kuwulira nola abantu webeetetegula omulaga nti bamwagala I'm telling you so kawungezi ka lunaku lwaleero tubeere ku hotel Africana banegadde mazaalibwa ga Levikson olunaku olwajjo obubaka bungi obwayitinganye nga mwe muli ne buno buliwo